Nteneza Kristo nebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu kyawadde gwe wamu nange okuba nga kyasobola okwatula nti Yesu ye Mukama. Amanya n'eddoboozi mazima Kenneth nga bulijjo, era olunaku olwaleero njagala twogere ku nsonga eno era nga nayo nkulu nnyo. Ensonga gye njagala tubeere nga tutunuulira ensonga eyitibwa lwaki tukiriza ate abalala ne batakiriza. Lwaki tukiriza ate abalala ne batakiriza. Bw'oba otunuulidde ekitabo oba enjiri ya Yokaana erina ebintu eby'enjawulo byegenda mu maaso n'okuba nga ekoonako. Byensobola okugamba nti bwe tuba tugenze mu maaso n'okwekaanya essula ey'omunaana okuviira ddala mu lunyiriri olwa3 mu olumu paka 47 waliwo ebintu bingi Mukama waffe Yesu byagenda mu maaso n'okwogera ku ngeri Abayudaaya bano gye baayanukulamu eri obubaka bwe. Bwayogera ng'agamba nti eri Abayudaaya abakkiriza yabagamba nti bwe mweyongera mu kigambo kyange munaaba bayigirizwa bange abannamaddala era munaamanya amazima n'amazima ganaabafuula ab'eddembe. Ne baddamu nga bagamba nti ffe tuva mu Ibulayimu era tetuli baddu ba muntu yenna. Ogamba otya nti onaatufuula ab'eddembe? Mukama waffe n'abanukula nga bagamba mazima ddala mbagamba nti oyo yenna akola ekibi muddu wa kibi, era omuddu tasigala mu nnyumba ekiseera ekiwanvu wabula omwana abeerera emirembe gyonna. Bw'omwana bw'aba abafudde ab'eddembe munaabeera ab'eddembe ddala. Manyidde ddala nti muva mu Ibulayimu naye ate munoonya okunzita kubanga ebigambo byange tebisanze kifo kyonna mu mmwe, era njogera ebyo bye ndabye ku kitange era nkola ebyo bye mpulidde okuva eri kitange. Ne bamwanukula nga bamugamba Ibulayimu ye kitaffe. Yesu naye n'abanukula nga bagamba bwe mba nga muli baana ba Ibulayimu mwandikoze emirimu egyo Ibulayimu gye yakola. Naye kaakano munoonya okutta omusajja abagambye amazima ge mpulidde okuva eri Katonda. Bino Ibulayimu si bye yakola. Temulina kirala kye mukola naye gw'omulimu ogwa kitammwe. Ne boogera eri ye nti ffe tetwazaalibwa mu mbeera ey'obukaba, tulina kitaffe omu era oyo ye Katonda. Mukama waffe n'abanukula nga abagamba singa Katonda yali kitammwe mwandibadde munjagala kubanga nava eri ye era kaakano ndi wano. Sajja ku lwange naye ye yantuma olwanamu 3. Lwaki temutegeera bye mbagamba? Kiri nti kubanga ebigambo byange kubanga temusobola gumira kuwulira bigambo byange? Mwenno muli ba Sitaani era okwagala kwammwe kwe kukola okwagala kwa Sitaani. Oyo musi okuviira ddala olubereberye era talina kyonna kyakola nga kya mazima kubanga mu ye temuli mazima, era bw'alimba ayogerera ddala ng'agoberera ekikula kye kubanga ye mulimba era ye taata w'obulimba bwonna. Naye kubanga mbabuulidde amazima temunzikiriza. Kiki ku ebyo kye munnenyeza? Bwe mba mbabuulira amazima lwaki temukkiriza? Oyo yenna owa Katonda awulira ebigambo bya Katonda. Ensonga lwaki temubiwulira kubanga temuli ba Katonda. Kakati nno bwe tuba tweyongeddeyo ne tutunuulira essuula ey'ekumi olunyiriri lw'11 okutuukira ddala ku lunyiriri lwa40, ensonga erabiddwako mu ssuula ey'omunaana terina ngeri yonna gye yawukana n'ebyo bye tulaba mu ssuula eno ey'ekumi wamu n'ebifo ebirala. Naye ku lw'okunyweza kino kyendi okwogerako njagala tutunuulire tutandike n'olunyiriri lw'14 mu ssuula e10. Agamba nze musumba omulungi era mmanyi endiga zange era nazo zimmanyi. Ako kakulu kakutegeera. Nze musumba omulungi mmanyi endiga zange era nazo zimmanyi. Olw'15 nga kitange bwammanyi nange mmanyi kitange era nteekawo obulamu bwange wansi ku lw'endiga. Nina n'endiga endala ezitali wano naye nazo mwanidde okuba nga nzireeta era zinaawulira eddoboozi lyange era zinaabeera nga ziri mu kisibo kye kimu wansi w'omusumba omu. 17. Ku lw'ensonga eno taata
kitanga njagala kubanga nteeka wansi obulamu bwange era mbujjawo. Tewali muntu yenna asobola bunzijjako, naye mbuteekawo wansi ku lwange era nina obuyinza okubuteeka wansi era nina n'obuyinza okubanga mbujjawo. Kino nkiragiddwa okuva eri kitange. Olw'e19 awo n'abeerawo okwawukana mu Bayudaaya olw'ebigambo bino. Bangi ku bo ne bagamba omuntu ono alina omuzimu era tategeera, lwaki tumuwuliriza. Abalala ne bagamba ebigambo by'ayogera si by'oyo ayigganyizibwa oba atawaanyizibwa omuzimu. Omuntu alina omuzimu asobola okugula amaaso ag'abazibe? Olw'abirimu 2. Kakati awaliwo ekijjulo eky'okuwaayo eky'Abayudaaya mu biseera eby'obunyogovu, era Yesu bwe yali atambula mu kizimbe ekya yeekaalu, Abayudaaya ne bamwetooloola ne bamugamba, onaakomya ddi okubeera nga otukuumiraawo? Bw'obanga yeggwe Masiya, tubuulire watali tukweka kintu kyonna. N'aba n'okulanga abagamba, mbabuulidde naye temukkiriza. Emirimu gye nkola mu linnya lya Kitange ginjulira. 26. Naye mmwe temukkiriza kubanga temuli kitundu ku kisibo kyange. 27. Endiga zange ziwulira eddoboozi lyange era nzimanyi era nazo zingoberera. So wano we wali obukulu bw'ensonga yonna gye njagala tubeere nga tumenyaamenyamu bwe twogera nti lwaki ffe tukkiriza ate abalala ne batakkiriza. Tutuzudde ababakkiriza bagenze maaso n'okuba nga tutegeezebwa be baani. Kamwaffe atulaze abakkiriza ze ndiga ze. Ekifaananyi ky'endiga ano kikiikirira abo abataliiko musango oba abo abatukuvu. Ekifaananyi ekyabo abatakkiriza beebo abamalala, abanyumirwa okutenderezebwa okw'abantu, abanyumirwa ebinyumo by'ensi eno, abaagala nnyo ensi, abakyawa Katonda, abaana aba Sitaani, abaana ab'obusungu, abaana abalina obutakkiriza bwabwe nga bwesigamye ku mpaka n'emputtu ez'emitima gyabwe, abo abataagala bukakafu obw'amazima, abo abataagala obukakafu obw'amazima. So bino n'ebirala bye njagala okuba nga ŋŋendamu nnyo nnyini ddala okubeera nga twekkaanyiza ddala ensonga eno wammanga. Mikwano, tekiigwawo bugwi nti gwe agamba nti walokoka ate n'owulira nti abalala bafiira mu bujeemu. Ebyo bye njagala okuba nga ngezaako nga mmenyaamenya tutegeerere ddala ensibuko y'embeera eno ey'ogamba nti lwaki ffe tukkiriza ate abalala nga tebakkiriza. Bwe tuba tutandise n'ebyo ebyayogerwa omusajja eyali ayitibwa A.W. Pink, yali omu ku batheologia mu mwaka ogwa 1900, yagamba nti abaweereza abasinga batya okubuulira ku kulonda kwa Katonda kubanga kulaga obutaliimu obw'omuntu, okubeera nti ababuulizi abo bayaayaana nnyo okubeera nga babeera batutumu eri ababawuliriza, bagenda mu maaso ne baggala obumwa bwabwe. Amazima agakwata ku nsomesa ya Katonda okulonda abantu gagwanidde okubeera nga gabuulibwa awatali kwekiriranya era galina okubuulibwa bulungi awatali kutya kwonna okw'omuntu, ng'obwesige tulina buteekera ddala mu Katonda okuba ng'atuwa amakungula. Bw'ato bw'ayogera. Naye abooluganda ne bwe tubeera nga twekkaanyiza, bwe tuba tutunuulidde ekitabo eky'ebikolwa eby'abatume essuula 2 olunnyiriri olwa 25, Pawulo alaga nti kaakano mmanyidde ddala teri n'omu mummwe beŋŋenze maaso n'okubuulira obwakabaka bwa Katonda anaddamu okulaba obwenyi bwange. N'olw'ensonga eyo njulira eri mmwe olunaku luno tisiriiko musaayi gwonna ogw'omu ku mmwe, kubanga saagana babuulira amagezi ga Katonda gonna. Kati yeno ensonga nze ng'omuntu gye ntunuulira
era gyenywerezaako ebintu ebimu bino ebitayogerwa abaweereza abangi, nti mulimo gwange okukakasa nti ebyo byonna ebituwandiikiddwa mu kitabo mbisomesa nga ntunuulira, ng'era ekyo kisalibwawo ebbanga Katonda lyampadde ku nsi kuno. Ekyo kyonna ekyakkirizibwa okuba nga kiwandiikibwa kikkirizibwa okusomesa omuntu yenna. Mu Bayibuli tulabamu abakkiriza, ate mu Bayibuli tulabamu abatakkiriza. Abakkiriza Bayibuli etulaga ba Katonda, ate abatakkiriza si ba Katonda. So mukwano, bino byakubanga tutegeera wano ekiruyi kyonna olina okijja kunza omubuulizi, oba embeera yonna enza okuba nga ekutawaanya olina okuba nga oginjijjako ne weegeerya Katonda akuyambe okutegeera ebintu bino ebiwandiikiddwa mu kigambo kye. Bwe tugamba nti Yesu yafiirira abantu bonna, naye yafiirira abantu abo ab'enjawulo, enjogera eyo emalako bangi emirembe era tesanyusa bangi, kubanga nzibu nnyo yakubeera nga bakwataganya mu ndowooza zaabwe. Naye ng'ate ekiruubirwa kya kyonna kyekyo, Isaaya ate era naye kyanywereza ddala mu Isaaya 5:8-10 nti ebirowoozo bya Katonda bisukkuluma ebirowoozo by'abaana b'abantu. Okutegeera kwe kusukkuluma okutegeera okw'abaana ab'abantu. Ensonga edibwa mu Baluumi mu 11, Baluumi 11:33 bwegenda mu maaso n'eraga nti laba obuwanvu obw'obugagga n'amagezi n'okumanya okwa Katonda bwe bitasobola kutegeerekeka, engeri okulamula kwe gye kutasobola kutegeerekeka, n'amakubo ge. Kyekyo mikwano, waliwo ebintu bingi nnyo nga tetulina busobozi bubitegeera lwaki biryanga bwe biri. Ndaze mu masomo amalala n'olaba oli ng'azaalibwa mu famire engagga, omulala ng'azaalibwa mu famire ennaku. Oli n'azaalibwa nga taliko bulemu, omulala n'azaalibwa nga aliko obulemu. Omulala muzungu, omulala muddugavu. N'ensi ez'enjawulo ffenna ze tuzaalibwamu, n'abakadde ab'enjawulo abatuzaala, n'abo abaatuweebwa nga eŋŋanda zaffe ez'obulenzi n'ez'obuwala, emikisa ffenna egyatuweebwa mu bulamu obwa bulijjo, ennaku ezaatuweebwa si ze zimu. Abalala bawangaala emyaka mingi, abalala bawangaala emyaka mitono. N'ebintu eby'enjawulo, embizi esigala mbizi, endiga ndiga, ente nte, n'embuzi mbuzi, n'ebintu eby'enjawulo bitulaba Katonda nga bwe yabitonda. Tetubiinaako bumanyi lwaki yasalawo ebintu eby'enjawulo bibeere nga bwe bikola ki bwe biri. Ebyo byayagala okumanya yabitubikkulira, ebyatayagala tutegeere teyatuganya kubanga tukola tutya, teyatuganya era tatuganya kubanga tubitegeera. So mikwano, Katonda ye Katonda era byonna byakola bigoberya obutuukirivu bwe n'amazima ge. Tewaliwo kintu kyonna kiri waggulu wa Mukama Katonda waffe, era tewaliwo kintu kyonna kimufuga. Ensonga eno gye twogerako eya lwaki tukkiriza abalala ne babeera nga tebakkiriza, nsonga nkulu nnyo era nga etambulya ku mbeera ku nsonga eyo gye tugamba nti Kristo bwe yali ajja mu nsi muno ayina abantu be yali atunuulidde, ayina abantu abaali bamuweebwa, era bwe twogera ku mutango gwe gwe yawaayo, mutango gwe yaguwaayo ku lw'abo abantu kitaffe be yali yamuwa edda ng'ensi tennaba kubanga ekola ki ebaawo, be tuyita abalonde. Era ebintu bino byenjogera kakasiza ddala nti ebintu bino bigwira nnyo eri ekkanisa olunaku olwaleero. Si nti ebintu bino tebiri mu Bayibuli, naye baweereza batono nnyo nga bwe twalabye omu ku batheologia ayitibwa A.W. Pink wayogera nti abaweereza bangi batya okwogera ku nsonga zino kubanga baagala okubeera n'ettutumu eri abo babawuliriza era bamaliriza nga bakoze ki, bagadde obumwa bwabwe. Naye omuweereza yenna owannamaddala assaamu Katonda ekitiibwa, agulumiza obukulu bwa Katonda,
ye muntu ayogera ku nsonga zino owatali kwekkiriranya, owatali kutya kwonna okw'abantu banaagamba batya. Mu kuba nti nno obubaka buno ebbanga lyonna bulumbibwa obw'okwogera nti waliwo abalonde ba Katonda, abantu ab'enjawulo beeyambisa ebyawandiikibwa ebiwakanya, babyeyambisa nga bagamba nti bino ebyawandiikibwa biwakanya ensomesa ey'abalonde ba Katonda, ebyawandiikibwa nga Yokaana 3:16 nti Katonda bw'atyo bwe yayagala n'awaayo omwana we omu yekka Yesu Kristo amukkiriza aleme okuzikirya n'abeere n'obulamu obutaggwaawo. Olwo abalala bava ne beeyambisa ebyawandiikibwa nga Timoseewo ekisooka essuula ey'okubiri olunywa olwokusatu n'olwokuna nti kuno kwe kwagala kwa Katonda, ayagala abantu bonna okulokoka wamu n'okutuukira ddala ku ddaala ery'okumanya amazima. Era olwo n'ekyawandiikibwa ekimu Yokaana esooka essuula ey'okubiri olunywa olwokubiri abasinga kye beeyambisa ekigamba nti Kristo si ye ssaddaaka yaffe ffekka ffekka wamu n'ensi yonna. Olwo nga tetwerabidde ne Peetero 1:39 egamba nti Katonda waffe mugumiikiriza kwatena n'omu gw'ayagala kubeera nga azikirira. N'emikwano ebyo ebyawandiikibwa byonna nga bwe tubirabye tebiina ngeri yonna gye biwakanya nsonga y'abo abayitibwa abalonde oba ensomesa ey'abalonde. Olina okwekkaanya Yokaana 3:16 evaawa era eddawa n'ebyawandiikibwa ebisigadde byonna. Bwe tuba tweyambisizza engeri ez'enjawulo ez'okuvunulamu ekigambo kya Katonda nga tuzigoberedde bulungi ne tutunulya ebintu ebibereberye oba ebisookerwako nga bino wammanga, ne tutegeera ani oyo awandiika, ye ani oyo ayogera n'ani, ye oyo awandiika awandiikira baani, ki ekyali ekigendererwa eky'okuwandiika kwe, budde ki bwe yawandiikiramu era abantu ki bwe yali atunudde. Singa tuba twegendereza ne tugoberera ebintu ng'ebyo ebisookerwako, byawandiikibwa bingi nnyo ebijiddwa mu bulambulukufu bwabyo ebisobola okuba nga bitegeerekeka bulungi nnyo nnyini ddala. Naye ekyo kibeerenga bwe kiri bwe tuba tuzzeeyo ku nnyiriri ezo zempiseemu waggulu, Yokaana 3:16, Timoseewo ekisooka essuula ey'okubiri olwokusatu paka olwokuna, Yokaana ekisooka 2:2, Peetero 1:3-9 n'endala. Waliwo ekigendererwa ki ebyawandiikibwa ebiranga bwe biri okubeera nga bitereeza endowooza enkyamu eyo Abayudaaya gye balina ey'okulowooza nti obulokozi bwali bwabwe bwokka. Omuyudaaya bwe yali mu biro bya Mukama waffe Yesu Kristo, Omuyudaaya bwe yatunuulyanga Omuruumi erabira ddala obulamu obw'Omuruumi, omululu gwe ogwa ssente n'ebisigadde, nga omuntu oyo tasobola kwagalwa Katonda. Kituufu Abaruumi bye baali bakola tebyali biki birungi. Naye Mukama waffe Yesu Kristo ekyokulako nga ayogera ne Nikodimo ateekawo embeera eyo, embeera ebeerawo nereetebwa nti Katonda bw'atyo bwe yayagala n'awaayo omwana we omu Yesu Kristo. Omuyudaaya ono gwayogera naye y'omu ku Bayudaaya abakulu ayitibwa Omufalisaayo, nga naye bw'atyo bwe yali amanyi nti obulokozi bw'Abanaisirayiri bokka. So Kristo bw'agamba nti bw'atyo yagala n'awaayo omwana we oyo yenna amukkiriza, kitegeeza nti nno kufa kwa Yesu tekwali kwa Bayudaaya bokka, wabula kwali ne bannamawanga. Ebyo nga bwe tunaabiraba mu Baruumi essuula ey'omwenda 2:4 lunywereza ddala nti Katonda waffe ayita abantu okuva mu Bayudaaya n'ayita n'abantu be okuva mu bannagwanga. So bw'osanga enjogera eno wammanga etambulamu ebigambo nga ensi yonna, abantu bonna, amawanga gonna, buli muntu yenna n'ebirala, enjogera eyo oba ebigambo ebyo tubira mu byawandiikibwa, naye ekigendererwa kyabyo ekikulu kye kino wammanga abawandiisi ab'endagaano empya beeyambisa ebigambo ebyo n'enjogera ey'engeri ng'eyo okubeera nga baali batereeza ekyo ekirowoozo ekikyamu eky'Abayudaaya kye balina ekyokulowooza nti bo bokka Katonda bye yali alowoozaako. So kikulu nnyo n'okuba nga tutegeera nti newankubadde
Yokaana 3:16 eyogera nga bweyogera, ne Timoseewo ekisooka 2:3, Yokaana ekisooka 2:2, Peetero ekyokubiri 3:9. Naye ate era tebyawandiikibwa ng'era bwe byawandiikibwa okulaga nti Kristo yafiirira buli muntu yenna awatali kusosola. Mu njogera ey'okugamba nti Mukama waffe Yesu Kristo teyafa n'ekigendererwa eky'okulokola buli muntu yenna omwonoonyi. Waliwo ebyawandiikibwa ebirala mu Bayibuli y'emu ebiraga nti Mukama waffe n'omulimu gwe ogw'obulokozi gwali gutunuulidde era gwateekebwa mu mbeera ey'okulokola abantu abamu, era abantu abo abamu si balala abantu Bayibuli beeraga nga mu Matayo 1:21 eraga nti Mariya yali wa kuzaala omwana oyo ow'obulenzi era yali wa kumutuuma erinnya eriyitibwa Yesu, ekitegeeza nti yali agenda okulokola abantu be okuva mu bibi byabwe. Ensonga emu gy'olaba mu Yokaana 6:37 Mukama waffe agamba, abo bonna Kitange bampadde, abo bonna Kitange bampa banajja gyenkola ki gyendi. Bonna Kitange bampadde banajja gyendi. Ensonga y'emu tugiraba mu Bikolwa by'Abatume 13:48 ti enjiri bwe yali ebuuliddwa eri bannagwanga bonna, Bayibuli egamba nti abo bonna abaali balondewa ku lw'obulamu obutaggwaawo ne bagenda mu maaso n'okukkiriza. Bakkiriza kubanga baali balondebwa ku lw'obulamu obutaggwaawo. So ensonga eyo nkulu nga bwe tuba tetwerabidde tulina n'okujjukira bw'oba osomye Bikolwa by'Abatume 15:14 paka 17 paka 18 eraga nti Katonda yali yateesa dda okubeera nga yeeyitirayo abantu be okuva mu baki mu bannagwanga nga bwe yali yateesa edda. Ensonga emu tugiraba mu Bikolwa by'Abatume 18:10 bwegenda mu maaso n'eraga nti Pawulo bwe yali ali mu Kolinto amazambi gaaliwo mangi mu bantu era bangi ne bawaganyala eri enjiri. Bayibuli etulaga mu lunyiriri olw'omwenda mu ssuula 18 Mukama waffe Yesu kwe kulabika mu kwolesebwa, n'amulabikira mu kwolesebwa mu kiro, n'amugamba nti yali tagwandde kubanga atya ekintu kyonna, kubanga tewaaliwo muntu yenna yali agenda kubanga amukola obubi, era n'amaliza ng'amugamba nti tosirika, genda maaso n'okubuulira, kubanga muno mulimu abantu bange bangi. Tulaba ensonga y'emu mu Timoseewo ekyokubiri essuula y'okuyonyola 10 Pawulo agamba nti nguma ne mbonaabona ebintu byonna olw'abo abalonde ba Katonda, era ensonga y'emu tugiraba nga Mukama waffe Yesu Kristo bwe yali akola essaala ye ey'obwakabona mu ssuula 17:9 naye yagenda maaso n'okukkaatiriza ensonga egamba nti siri kusabira nsi yonna, wabula nsabira abo be wampa kubanga babo. Bino n'ebirala birabikira mu Yokaana essuula 11 olunyiriri lwa 49 paka olwa 52 ne ku Bikolwa 5:9 ku Bikolwa 7:9 naye ekoona ku nsonga y'emu. So mikwano, kikulu nnyo ffenna okuba nga tutegeera nti ensomesa ekwata ku ssaddaaka eya Kristo Yesu okuba nti yali etunuulidde abantu abaali bamuweebwa kitaawe. Ensonga eno egenda ddala ebuziba eri ekibuuzo ekya taata n'omwana kiki ekyali ekigendererwa kyabwe mu musaalaba ogwa Kristo. Kino tegeerebwa bulungi nti omulimo gwa Mukama waffe Yesu Kristo, ekigendererwa kye n'okufa kwe byali bitunuulidde ennamba engere ey'abo abantu be, abo endiga ze. Ensonga lwaki twogedde nti lwaki tukkiriza abalala ne batakiriza? Abo abaweebwa Kristo banajja gy'ali, abataamuweebwa tebajja kujja gy'ali. Bino mbyogedde lunye ne mu masomo amalala nti teri n'omu ku ffe mmanyi
agenze maaso n'okulimbibwa nti Geyeena egenda kuba nkalu. Waliwo abagenda okubeerayo tebakkiriza Kristo n'enjiri ye, naye abo abakkiriza Kristo n'enjiri ye betugezaako okwagala okutegeerera ddala batuuka batya ku ddaala ery'okukkiriza. Kubanga missoni oba ekigendererwa kya Kristo kyali kya kulokola abo abalonde. Yokaana 6:37 paka 39. So mikwano, ensonga yeeno, singa Katonda yali ateesa saddaaka ya Kristo Yesu okusasulira buli muntu yenna omwonoonyi, era saddaaka ya Kristo Yesu teyaliremereddwa, naye Kristo yajja mu nsi muno okubanga akiikirira abaami n'abakyala abaali bamwebwa kitaawe ng'ensi tennabaawo nga Befeso 1:4. So ensomesa ey'ettutumu oba ensomesa ekkirizibwa abangi leero olunaku olwaleero mu kkanisa yeeno y'ensomesa egamba nti saddaaka ya Kristo y'ensomesa eteeka ekkomo ku bukulu obwa saddaaka ya Kristo, nga bagamba nti saddaaka ya Kristo teyasasulira obutakkiriza obw'abantu. Ekyo kikulu nnyo kyategeera nti ensomesa oba enzikiriza esinga okuba nga yatutumu mu kkanisa leero y'enzikiriza eyo egamba nti y'enzikiriza eyo eteeka ekkomo ku maanyi n'omugaso gwa saddaaka ya Kristo, era ensomesa eraga nti Kristo oba saddaaka ye teyabikka ku kibi eky'obutakkiriza. Era ab'enzikiriza eyo bagenda mu maaso ne bagamba nti Yesu yafiirira abantu bonna, naye tasobola kukakasa bulokozi bwabwe. Y'ensonga lwaki bangi bagenda mu Geyeena, kubanga bawakanya saddaaka ya Kristo Yesu olw'obutakkiriza. So byebyo byenjagadde otegeeraawo. Endowooza eyo weeri eraga nti Kristo omulimu gwe yakola gwa ttendo, naye teyabikka saddaaka ye teyabikka ku kibi ky'obutakkiriza, teyasasulira kibi kya butakkiriza, naye ate oluvannyuma ne bagamba yasasulira abantu bonna. Naye kuba nti teyasasulira kibi ekyo eky'obutakkiriza, ensonga lwaki bangi bagenda mu Geyeena. Mikwano, kikulu ne tutegeera nti omulimu ogw'obulokozi ogwa Yesu gwaliko ekkomo mu mbeera ey'ogamba nti engeri gye gwateesebwa gwali gwa kulokola abamu, si buli muntu yenna eyafiira mu Adamu. Ate era saddaaka ya Kristo teyaliiko kkomo mu mugaso gwayo n'obukulu bwayo. Yasobolera ddala okubeera nga ekuuma obulokozi bw'abo oba ng'ekakasiza ddala obulokozi obw'abo abaamuweebwa kitaawe oba abo be yagiweerayo, era teri n'omu ku bo asobola kubula. So kakulu nnyo kakutegeera nti bwe tugamba nti Kristo ne saddaaka ye yali yannamaddala era etunuulidde abantu abo baamuweebwa, omulimu yagukolera ddala bulungi nga bwe yali yateesebwa Katonda. Mu ekyo tugamba nti Katonda, twogera Katonda tutegeeza Taata, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Mu bwa Katonda mulimu abantu abasatu, naye mu busatu bwa Katonda tewali njawukana mu kikula kyabwe bonna. Kitaffe Katonda, Omwana Katonda, Omwoyo Omutukuvu Katonda. So wano wenjagalira ogendera mu kintu ekirala ekikulu nnyo kye tugwanira okufaako, nga bwe nayogeddeko olubereberye, era njagala kuddamu nga ngamba nti singa Kitaffe yasalawo yateesa saddaaka ya Kristo okubanga y'abantu bonna abaafiira mu Adamu, era saddaaka eyo yalisoboledde ddala okukuuma n'okukakasiza ddala obulokozi bw'abo abantu bonna. Naye omulimu gwa Yesu ogw'obulokozi gwali gwateesebwa era nga gwakolebwa olw'aboonoonyi abo ab'enjawulo. Bwe twogera ku boonoonyi ab'enjawulo, tetugeeza nno obwonoonyi okwonna kwabwe si nsonga. Aboonoonyi bano be twogerako si balala, nabo boonoonyi ng'abalala, naye ekibafuula okuba nga boonoonyi ba njawulo be boonoonyi abagwa mu kkowe eri abo be tuyita abalonde ba Katonda.
abalonde ba Katonda. So bino nga mbyogera manyi bangi banga babiwulira nga gwe mulundi gwabwe ogusoose, waliwo okutabulwa, waliwo n'abalala okuvuma n'okwogera ebirala. Lwaki obuzaabuza ekkanisa n'ebisigadde? N'emikwano abalala ne bagamba obuteba bwenkanya. Naye mikwano kino kikulu kyategeera, teri n'omu ku ffe yeetaaga bwenkanya bwa Katonda. Ffe ffenna tugwanira geyeena, twayonoona ne tulema okutuuka ku kitiibwa kya Katonda. Gwe nange tuli babi, Katonda mulungi. Katonda omulungi tasobola kuleka babi kuyinahina, alina obbalamula. Kyova olaba n'abalonde ba Katonda nabo tebayingira buyingizi bwa kabaka. Kristo aweebwayo ng'ekitambiro ky'ebibi byabwe, kubanga empeera y'ekibi kwe kufa. Ensonga lwaki Kristo Yesu ajja n'asasulira n'abo abalondebwa mu ye nga n'emisingi egy'ensi teginnabeerawo. Bakolinso 2:5 eraga atamanya kibi bw'ati bwe yafuulibwa ekibi olutooke tufuuke obutuukirivu bwa Katonda. So mikwano, tulina oteeka okwakana kwaffe mabbali ne tukkiriza ekyawandiikibwa oba ebyawandiikibwa byogere nga bwe byogera. Omwoyo Omutukuvu tatusomesa oba talina kyayogera naffe wabweru w'ekigambo. Ate gwe yenna atayagala kusukkuluma ebyo byawandiikibwa nga Bakolinso 1:6 bweraga, kikugwanidde okuva mu kkubo ery'ekyawandiikibwa n'okireka kyo kikusomese, naye gwe okuba nga tokisomesa. Ensonga lwaki Timoseewo 3:16 mweringa eraga nti ebyawandiikibwa byonna byaweebwa byalungamizibwa Katonda olw'okusomesa, olw'okunenya, olw'okutereeza, olw'okuyigiriza mu butuukirivu. So Bayibuli gwe toyina mulimo oba toyina teeka likuweereddwa kukyusa kyeyogera, olina okuleka ebyawandiikibwa bisigalenga bwe byogera. Nti Bayibuli emu eyogerera ddala lunye ku nsomesa eya Katonda okulonda abantu ab'enjawulo. Ensonga eno ey'okulonda erabikira mu ndagaano empya emirundi 21. Ensonga eno ey'okulonda ebiseera ebisinga mu Bayibuli etunuulira ekyo kye tuyita obulokozi. Ye bwe tuba twogera ku kusomesa okw'okulonda tutegeeza ki? Tutegeeza bwe twogera ku nsonga eno ey'okulonda tuba tutegeeza Katonda mu bukulu bwe, mu kwagala kwe, okubeera nga abaako abantu banokolayo, abaako abantu beegirayo, n'abaawula okubeera nga abaganya okulaba ekisa kye, ate abalala n'abaleka okubonaabona obulamuzi bwe obw'okwonoona kwabwe. So ensonga eno ey'okulonda esobola era okutegeerwa nga Katonda okwawula abantu ab'enjawulo eri ye, nga bwe tulaba ebyokulabirako nga mu ndagaano enkadde eky'amateeka 7:6 bwe yagamba nti no Isirayiri agironze ebeere yiye, era ne mu Amos 3:2 addamu ebintu bino bye bimu. Mu ndagaano enkadde ensomesa ey'okulonda yalabikira nnyo ku luuyi olw'okuba nti Katonda yeerondera eggwanga Isirayiri. Naye ate endagaano empya ensomesa ey'okulonda etambulira nnyo ku nsonga eyaki ey'obulokozi. Ti Katonda owataali okwakkulizo bonna alina be yeerondera okuwa obulokozi, ng'era ekyo akikola nga teyeesigamye ku kintu kyonna ekirungi oba ekibi kyasanga mu mwonoonyi oyo. Okulonda kwe kwali tekwesigamye ku ebyo byasooka n'alengera oba kyasooka n'alaba nga ekikolwa eky'okukkiriza, wabula Katonda yalonda nga yeesigamye ku bulungi obw'okusalawo kwe. Era wabeera okulonda wabeerawo okuleka abalala. So abo be yalonda ng'ensi tennabaawo, mu Kristo Yesu bebo Kristo be yajja okuba nga asasulira. So ssebo ne nnyabo bwe tugamba nti lwaki ffe tukkiriza ate abantu beera nga tebakkiriza, kye kino kye twogerako. Bino just byakuyamba muntu kutegeera ti gwe yalokoka okutegeera lwaki walokoka, ate abaazikirira mu bujeemu bwabwe lwaki baazikirira mu bujeemu bwabwe. Gwe yalokoka wali mwonoonyi ng'oli azikirira mu bujeemu bwe,
naye ekyenjawulo ekiriwo kwe kubeera nti bw'otunuulira ebyawandiikibwa ebyenjawulo bye tuyiseemu bikulaga nti waliwo abantu kitaffe be yalonda n'asalawo awe omwana we okujja okubasasulira. Yokaana 3:3 eraga nti teri n'omu asobola kulaba bwakabaka bwa Katonda okujjako ng'azaaliddwa omulundi ogwokubiri. Katonda yennyini yatuzaala omulundi ogwokubiri, yennyini yakyusa emitima gyaffe ne tulyoka tukkiriza enjiri. Ensonga eyo eyogerwako ne mu Peetero ekisooka essuula esooka olunyiriri lwokusatu nti okutendereza kubeere eri Katonda kitaffe wa Mukama waffe Yesu Kristo, oyo okusinziira ku kusaasira kwe atusobozesezza okuzaalibwa omulundi ogwokubiri. So obulokozi bwaffe buva eri Katonda, tetubulina mulimo gwonna. Ensonga lwaki tulokoka, abalala ne batakiriza. Ensonga lwaki tukkiriza, abalala ne batakiriza. Bintu ebyo bye mutubiraba mu Yakobo 1:18 ne mu Tito 3:3 paka olwokutaano. Kituweereddwa buweebwi okukkiriza. Bafilipi 1:29 agamba nti mwe kibaweereddwa okukkiriza. Bw'osoma Timoseewo 2:24 paka 25 egamba nti n'okwenenya kiweebwa buweebi, kituweebwa Katonda. Ensonga lwaki Zabbuli 10:10 olunyiriri lwokusatu lulaga nti abantu bo beewaayo n'omwoyo ogutawalizibwa ku lunaku olw'obuyinza bwo. So omuntu agenda okutuuka okugamba nti ayagala kulokoka, waliwo omulimu oguba gumaze okukolebwa mu ye, ng'era Omwoyo Omutukuvu amanyidde ddala engeri gy'akyusamu emitima gyaffe ne tugamba nti twagala okulokoka, ne tukkiriza enjiri, ne twenenya amakubo gaffe amakadde. Tegukolebwa muntu yenna, wabula ye yennyini yakolera mu ffe n'atuleetera okwagala ekyo. Era Abafilipi bwegenda ddala maaso n'okubanga enyweza. Bafilipi essula 2:13 Katonda mwene yakolera mu ffe okubanga nga twagala era n'okukola ekyo ekimusanyusa. Ssebo ne nnyabo bw'obukulu bw'ensonga. Lwaki tukkiriza, abalala ne batakkiriza? Waliwo omulimu oguba gukoleddwa mu ffe, amaanyi aga Katonda, ne tubutuuka ku ddaala eryo erireka amakubo amakadde ne tukkiriza enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo. Bino bye bintu ng'era bwe nayotandise byotajja kubanga owulira ku basumba bo b'osinga okwagala oba abakulembeze b'osinga okwagala ennyo nga ogamba b'ofiirako. Abasinga nsobola ogamba nti buyinza okubeera nga bambi tebamanyi bumanyi, abalala tebatwala budde kubeera nga bekkaanyiza ddala ebyawandiikibwa byonna, abalala jasi babisimbira ekkuuli, ate abalala tebaagala kuyigirizibwa. So naye kyonna ekiri mu Bayibuli kigwanira okuba nga kisomesebwa kubanga kyawandiikibwa. So mu kuba nti tetumanyi omulonde afaanana atya n'atali mulonde afaanana atya, Matayo 28:19 etulagira ogenda mu nsi yonna kola abayigirizwa. Abo bamaze okukolebwa abayigirizwa betubatiza mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Tubuulira abantu bonna. Pawulo agamba mu Timoseewo 2:10 mbonaabona bino byonna nga ngumira byonna nga nkakasiza ddala kubanga njagala buli oyo yonna omulonde agabane obulokozi obuli mu Kristo Yesu. Y'omu yayogera mu Baluumi 1:14 ng'agamba alina ekkatala okubuulira abantu bonna enjiri, abagezi n'abasirusiru, abayonaani n'abalala. Y'omu yayogera mu Baluumi 10:10-12 nti buli muntu yenna akkiriza. So enjiri tugibuulira buli muntu yenna, kwali tulina n'omu gwe tumanyi era naawe awulira bino nga tolokokanga. Simanyidde ddala kiki lwaki ogenda maaso n'okuba ng'oyongezayo ebiseera. Tegeera nti oli mwonoonyi era okwonoona kukujja kumaliza nga kukututte mu geyeena. Weenenye ebibi byo era onalokolebwa. Bayibuli bwetyo bwe tulaga mu Bikola by'Abatume 17. So ffe tetusosola, tubuulira omuntu yenna enjiri kubanga bwe bati abatume bonna abatume bwe baakola. Bikola by'Abatume 17:3
ebiro ebyobutamanya Katonda yabisaako amaaso, naye kaakano alagira abantu bonna buli wamu okwenenya. Abantu bonna abalagira okwenenya nga tasosodde. Kati bwe kibanga ekyo kyama eriffe nga tetumanyi ani mulonde n'ani atali mulonde, gwe naawe ataloka nga tomanyi oba oli mulonde oba toli mulonde, amagezi amangu ng'akuwulira njiri, tegeera nno oli mwonoonyi, kubanga entabiro ya byonna bwabanga abalonde beetaaga kuwulira njiri kulokolebwa. Kati gwe kyeweetaaga si kirala, weetaaga kuwulira njiri. Bw'omala ogiwulira, leka amakubo ge amakadde, weekwate Mukama waffe Yesu Kristo, musabe abeere n'okusaasira kwe gy'oli, oleke amakubo ge amakadde, ogoberere Kristo Yesu era onaalokolebwa. Beebyo tewali kirala. So twala obudde wekkaanya ebintu bino nti ebisinga bikalubu naye tubiraba mu Bayibuli mu ebiri, era bwebanga mu Bayibuli nga mu ebiri tugwanda okuba nga tukola ki? Tubyogerako. Tosobola kubanga nsukako wano wabula ogamba nti tubuulire enjiri tugitwale ku buli muntu yenna, oba oli musiraamu, oba oli mu katuliki, oba oli mu bahaayi, oba oli mu enzikiriza zonna, tutwaleyo ki? Enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo. Tetusosola bantu kuva mu nnimi zino baziri, buli muntu yenna abuulirwa enjiri akkiriza. Bayibuli etugamba anaalokolebwa, si gwalokola ng'ogwo gwakubuulira njiri ebisigadde birekere Katonda. So kisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeere nammwe mwenna. Amiina.